ebiro by'amawulire ku ssaawa zino 11:00. Akakiiko k'ebyokulonda kasabiddwa okwewala okukola ng'emirimu gyako nga kalina kyekubira so nga nampala wa FDC mu Paalamenti agamba nti mu ssabbiiti bbiri zokka okuva kati bakufulumya olukalala lw'amannya agabagenda okukwatira FDC bendera mu kalulu akajja ak'omwaka 2026. Gibadde mitwe mbadde na Bishosalu. Akakiiko keekubira keekubidde wa gino mitwe gy'amawulire anti kati akakiiko boga ndi keekubira no mukulembeze wa Nuupu yashogedde akakiiko k'ebyokulonda keekubira kubanga omukulembeze agenze n'avaayo n'agamba nti Nuupu yamubba akalulu. Nina n'ekiwandiiko ky'endabyawo nga n'omukono kweguli nga baga kigenda watibwa buli omu ku beesimbawo okwo yayogedde ebyanjwanjwa miti mitwe gy'amawulire naye oli naye yagambye alina bwino anti byonna tuli ku mitwe anti ekirungi bonna balina bwino buli muntu alina bwino kukubba mu Kyagulanyi agamba waliwo munnamateeka Kizza yakwata ekuba ogenda kakiiko ka Electoral Commission kale yagenda nga yeebuuza emyaka emituufu nga yeebuuza obuyigirize bw'omukulembeze gw'eggwanga okuba nti atuukanye okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga kubanga babaawo era obuyigirize ssentebe MOP mu kifo ky'okumunyonyola oba okumuwa ebikwata ku mukulembeze bakwata mukwate. So anyonyodde ebintu bingi ebizenga bibaawo nga akakiiko kalaga nti keekubira anti oyinza okugenda kakolera muntu oyinza okugenda mu kakiiko ng'ogenze kusumbuwa kakiiko ate kusumbuwa ne kamanya nti ono anti kati timing kati we bagambira wali nti mujje mwewandiise basalima lumbiraawo salima oyo simwekakasa nga ate olina obukakafu ekintu kyangu kwata data akwata ku bugirize bw'omuntu mugwayo oli munnamateeka ati oli ayinza oli w'amateeka naye teweesimbyewo noono genda osabe ebyabamateeka banno babikuwe olabe bwe mugwisanya obwenyi mu naye nga yasoma mpaka wa kuba ffe mututeekako obukwakulizo mbutogeza nojja nga simanyi nti tewasoma mpaka kutuuka waneeno tokkirizibwa kwesimbawo ku kifo bwe kiti y'omukulembeze ani amunoonyerezaako yesimbawo nga yakola ki kwegamba nga obuyigirize bwe bukomawa anti kyetwagala nga we muvaayo ne mwasa ebyabalala n'ebyo lwaki omukulembeze ye temusaba vaayo kunyonyola kati ekitegeeza eno eriyo banziba miliyoni y'obululu eno nebeerayo obuyigirize buliwa kati awo wetuli kale wekiro si bwe kiri naye ye just awadde example omulamwa ogubaddewo oba yanyiize lwoli kugamba ndi wanziba obululu omulamwa ogubaddewo anti jjukira kati bagenda mu kooti kuba ye agamba nti mweteefuteefu okwenganga omukulembeze gwange singa bagenze mu kooti ye yagambye agenda yes so kyo kitegeeza nti n'ebyo biba bisobola okujja basobola okuleeta n'obwo obujulizi nti n'omuntu gwe mutugamba ali ku buli kukulembeze bw'eggwanga teyasoma kati bwabireeta nga ave ku bukulembeze ate mu kooti basobola okubiyisa ekyo kyo kituufu naye gwe oyinza ogenda mu Electoral Commission babikuma naye bw'ogenda mu kooti neeyisa ekiragiro ne babireeta mu kooti kati obuzibu bwe buli weewano ogenzeeyo babireese nga yasoma mu kooti ne babikubaawo anti oli aba akusinzaawo omusango anti ono n'aleeta obululu bwe 100 akakadde kuwabba ne bagamba tugusaze with costs nga mpeyinga kubanga already kati omukulembeze w'eggwanga era already era yadde agamba nti bamubbe already era ye mukulembeze fuutu soja ayinza okuba ne ssente ng'omuntu akubye nga sawulaga biliyoni 5 naye ani atamanyi bubbi bw'akalulu wano akyasinze mumuzogo naye kati buuze ebyakalulu tebibeera ng'asinga okubba yawangula nga mwenna mubbaŋŋana naye ng'asinga okubba kati watya nga waliwo n'obujulizi obulaga nti mu butuufu naye ali mu bukulembeze naye nga yabba kubanga nabyo bizenga byogerwa ono asobola okuleeta nga yabba n'ono n'aleeta nga yabba nga bebba anti gugwa nga gugwa yasinga okubba yawangula yasinga okubba n'awangula musango gumusemu kati ate ono gwe babba nga yabba kitono gwe wamuyigiriza obubbi nga mwakisinkanawo okutendeka obubbi ne Uganda yaffe enyuma so naawe balituuka ne bakubba akayimba wakawulira gundi babba naawe akaseera kalituuka kaakati omuntu ng'alina obujulizi bwe bulungi yageye yabusibyeko awantu kanaawe eno ogenda ojjudde ye Kyagulanyi Bobi Wine
omukulembeze wa Nuupu alaba ng'ogwo mukisa gw'amaanyi nnyo okuvaayo omukulembeze ne kale ne yeekubirira enduulu alaba nga mukisa gw'amaanyi naye ajja kugyayo obujulizi bwe buluma omukulembeze w'eggwanga mu kubba akalulu naye nga lwaki oba obba akalulu oli ye yagamba nti ono yabba anti ekyo kituufu naye noono alaba nga waliwo opportunity okulaga bannansi alina obujulizi tubalinzi ani agenda okuyimiriramu ani aguyimiriddemu kuba ogugenda si saabalamuzi w'eggwanga kale ani amulonda ani alonda saabalamuzi ye mukulembeze kakati gugwa gutya gugwa zero Ebyo by'amawulire ku ssaawa zino 11:00. What happened?